Jennifer full figure. Full figure. Omuwabuzi wa president. Full figure. Yaluwa. Seeka tomanyi full figure. Muwabuzi wa president. Full figure. Waliwo full figure gwe batera okungamba abaana. Mboba yali muyimbi. Era nakati muyimbi. Muyimbi? Muyimbi. Nyinza mujjukira mu luyimba. Mpayo oluyimba leero. Mpayo oluyimba leero. Yayimba ne Palaso. Luyimba ki? Agenda gaba ku mazzi. Tolumanyolo. Full figure ozunga. Okay. Olutegedde. Ono nayombe nnyo. Oyo. Ono avuma abantu ku social media. Yagambye Eddie Mutwe byalimu byakwekoza. Ayina byasaddaakira biki. Nennyina ajja kwekoza. Nennyina wa full figure ajja kwekoza. Biyingiddemu ate mama. Andi banja lya mwenge. Liggwa na mwenge. Bwabanga Eddie Mutwe nga full figure agamba Eddie Mutwe ali mu kwekoza. Ayina byasaddaaka. Katusabe Katonda nnyabo. Olugalo yalusaddaakira. Katusabe Katonda nnyabo full figure n'ennyoko yeekoze. N'ekirala ekibuzibu kye nalabye ku bantu abamu okulya kubeera ebintu bingi. Buno obwana olumu ekibwogeza mu lulu. Abamu tebalina bizinensi ze bakola, bukeera mu kamera, kusabiriza, leero n'afukamira ne yeegayirira Sale, luli n'afukamira ne yeegayirira Jeno Muhoozi, oli n'asuubira nti kasita n'awaana ennyo Muhoozi ng'abaana bagenda ku ssomero. So kati n'embeera abantu ng'abo bamanyiriza mu mbeera eyo naye kyabulabe. Okitegedde? Kati ensonga lwaki olaba nti yajja n'aleeta ekintu awo n'akikubawo. Okitegeera? Bw'amala okiteekawo n'akubira bakama b'essimu nti olabe kyenjogedde. Kinaakolaawo. Oba nkyuseemuko awo. Katonda alina gwakolera. Bwavu. Sabanga nnyo. Naye oliwo. Sabanga nnyo. President Museveni watuukira omulondera abeere omuwabuzi we. Nani nagambye. President Museveni musajja mugezi. Olaba ne wabaawo omusamizi ajja ne yeesimba ku President Museveni. Abawabuzi bonna alonda basamizi. Kikyogezaako okutegeeza mu ekyo. Ye Museveni woobuukira waabuukira. Bannange. Okitegedde? Kaakati abasooka okuwabula President bamulimba. Bamugamba nti Kyagulanyi muyimbi. Kaakati tukozesa abayimbi. Ne President Museveni muyimbi. Tukozesa abayimbi okumusuula. Ontegedde? Kaakati kwe kuleeta bano bonna kakica asuubira bulina kye bugenda omukolako. Kakica kigoyogera. So bano bonna ba full figure bani ono babuchamane by the way yabalonda pressure yali nene yali ali ku panic. Yensonga lwaki olanga okuva lwe yabalonda taddanga mu basinkana. Kati bubaka kibo oyinza okuwa full figure. Kati bubaka bonyinza okuwoya omuwala. Ensonga eri emu yokka. Bantu kujjukira nti okufa gye kuli. Okujjukira nti okulya leero olya. Naye wallahi nkwera Katonda ali waggulu ojja kufa. Ali full figure. N'abalala balina endowooza efaanagana bwetyo. Because tosobola kulaba muntu ng'ali mu mbeera mu bulumi obufanaganako bwe butyo. Nze kanku ekyokulabirako. Nalaba ka vidiyo nga bakubye Minisita Engola amasasi. Nendaba ka vidiyo akaddirira mu ddakiika ezaddako nga Isma Allah amusaasire nga ayogera. Agamba bamukubye. Genda. Wallahi nkwera Katonda ali waggulu. Gwe nali naye namugambirawo. Namugamba omwana nagenda kufuna obuzibu. Ontegedde? Kati mu Busiraamu batugamba weewale nnyo okwogera nga waliwo ensonga ssatu. Esooka nga waliwo abantu abanyiivu ennyo toyogeranga. Ekyokubiri nga waliwo abantu abayala ng'enjala bakola ki? Ng'enjala baluma nnyo toyogeranga. Kati full figure mwannyinaffe weewale nnyo okwogereranga mu kiseera ng'abantu balina ennaku nnyingi. Bajja kujajinga bubi. Yadde ku olw'enjala ekuluma nnyo gumiikiriza ojja genda enkyeggulu nga famire y'abantu efunye kuki? Ku mirembe. Tosobola kudda mu famire y'abantu bali eri bakaaba maziga ensi yonna eri ku bunkenge. Notandika okwogera ebigambo eby'ekiyaayi bwe bityo. Byakiyaaye. So naye bambi mbalaba ku social media ebiseera ebisinga ne siba nenya era gwe nkusabira. Mungu akuwe ssente. Bw'oba ne ssente oyogera ebintu eby'amakulu abantu ne babiwulira. Nga zizo ne full figure ayina ssente ze. Nga zizo. Ayina ssente ze full figure. Akola mulimu ki? Muyimbi. Muwabuzi wa president. Nina kuwa kakadde ka ssente. N'abatugulizo ojja kabawaayo tujja katimba.
bw'ogikola olunaku full figure yakoma okukola show okola ekivvulu ng'okanona concert ombole n'erinnya lye yali agituumye tagikolanga ama mubeere bulungi. Watusuubiza okusabira abalamuzi okubasabira abalamuzi yagala tubasabire essaala abalamuzi mu ggwanga abali eyo mwenna mwoyo abakkeko tuwanike emikono nga tulina eddiini zaffe abakatuliki abakristaayo abalokole n'abasiraamu ffenna tusabire ddala abalamuzi b'eggwanga lino naddala abatudde mu kkooti y'e Masaka abali ku misango gy'abaana bano. Allah abawa obulungi, Allah abawa amagezi, Allah abawa okumanya, Allah abawa okutegeera, Allah abateekemu ensonyi mu mitima, Allah abateekemu ensonyi mu mitima, abagyemu obulyazaamaanya mu mitima, mukole nga mukola ebyo bye mwasoma ebigenda obbaweesa ekitiibwa, biweese abaana bammwe ekitiibwa, biweese eggwanga lyaffe ekitiibwa, biweese n'abakulembeze bonna ekitiibwa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bwali butono bwe buti kati ng'omulamuzi bamubuuza ekibuuzo ng'asooka asirikiramu bw'ati kati ng'ali mu control room e Kampala ng'amugamba ddamu eyo yali njiibwa. Kati omulamuzi ono bambi tumusabire era bwe tuba tumaliriza wano sheno tuwakuwanika emikono nga tusabira ani abalamuzi ba Uganda si Eddie Mutwe omulwadde twandisabidde omulwadde nasooka bulungi tugenda kusabira abalamuzi ba Uganda bonna. Lwaki tubasabira kana akaseera ke tugendamu bakozese emitwe gyabwe obwongo bwabwe ne professionals zaabwe basigaze ekitiibwa ky'eggwanga betuba tusabira abalamuzi. Yes, betugenda okusabira era leero musho ya leero nga tumaliriza bokka betugenda okusabira because kati be bali mu kaseera akaki be bagenda mu kaseera akazibu okitegeera. So naye nga njagala okusaasira ennyo famire ya Eddie Mutwe ne bannayuganda bonna abalabye vidiyo eyo yatwendinze nnyo mu ddakiika ezabadde ntono nnyo ng'olaba kumpi eggwanga ensi yonna nga etunulidde ki n'ekirala nti ne gavumenti emanye nti okwonoona ekifaananyi kya Uganda mu nsi endala tekyetagisa muntu kulinnya nnyonyi. Kyetagisa ki? Bano abalamuzi bano be bakikola. Kati ono omulamuzi kye yakoze eggulo kyayonoonya ekifaananyi kya Uganda yonna mu nsi because tekina we kiri. Olaba ne Saddam Hussein ya Iraq gwe baali bavunaana emisango gy'okutta abakaadi emitwalo 4 okitegeera yadde yamala n'atugibwa naye omulamuzi yali mu kkooti yayisa ekiragiro n'agamba mu mutwale mu ddwaliro asooka akole ki asooka afuna obujjanjabi. Gwe badde okimanyi nti omuntu baba bagenda omuteeka kalabba n'abagamba nti enjala ennuma omulamuzi amateeka gamugamba amale kulya ne balyoka bamuttanga bwe wava enjogera egamba nti akafa omukkuto tekaluluma. Yes, baga nti tukuteeka kalabba saawa 6 naye bwe ziba nga ziringa 5 kino baga nti badde nga tuneola kunteeka kalabba enjala nze ennuma mu mateeka g'ensi yonna gakugamba omusajja alina ogenda akole ki alye afune ekyokulya. So kakati nalabye kkooti e Masaka nga bonna era kkooti e Masaka yakolaze bannaddiini abali wano abalinamu emitima gw'eddiini era abanalabe nga abalinamu emitima gw'eddiini bonna emitima ginnyogoze ng'abasigadde nga bakafiiri babadde aba ye yabadde bano ali ku sayidi ya gavumenti omuwaabi wa gavumenti n'omulamuzi n'abawaabi be bokka basigadde nga bakafiiri abalala bonna enneema yabatembye emitima n'agamba kiki kino ekikolebwa ya Rabbi Mukama ayamba. Ze ensonga ezo mwenna batulaba twongera obbeebaza tuli ku nsonga ya Eddie Mutwe bamusindise agenda afuna obujjanjabi wabula si mu ddwaliro gano aga bulijjo wabula mu ddwaliro lya prison ye Luzira okulaba ng'afunira obujjanjabi obusinga naye ng'emisango akyagenda najjo obutereevu maaso era nga abantu buli omu waali agamba waakiri kyekiri seeka kyayogeddeko. Era n'akalala kenyagalo abatuuze okabawe bali agala tusinzire wano kuba nalabye ebintu bye bavunaana Eddie Mutwe ne banne nga byangu byakusasula ejjampa
jampa lwakuba nalabako meeya Florence Namayanja ow'e Masaka ng'agamba nti essimu eyogerwako nti yabbibwa nga bagamba essimu eyogerwako nti yabbibwa. Nalabye omulamuzi ng'agamba nti essimu ebaliwamu emitwalo 45 naye ate mu Uganda tennatuuka. Eba tennatuuka naye nze kati mbala figa ya ssente. Omu munnamawulire omu bamubako emitwalo gye Uganda 2. Munnamawulire owokubiri bamubako emitwalo 3 mwegi 3 mwebiri egya 5 mwemeka mwebiri n'essimu ebalirwamu emitwalo 45 egya Uganda kati awo kakadde kati ne jampa ezi ne jampa 2 buli emu ya mitwalo 6 mitwalo tubawe ya 10 tubabawo ya mitwalo 10 kuba obunaku bubatta kaakati tugenda kwesa omukutu guno gwa KF Media era njagala bw'oba ota vidiyo eno tekako n'ennamba y'essimu ati abantu baffe nga nange mwendi nze ngenda okulemberamu tugenda kusonda ssente ezo Edi Mutwe lwaddayo mu kooti tukwate abawaabira Edi abo tubasasula ebintu byabwe babe nga tebabanja bayibabeera bakirayanti ba NUP mwenna ze kino njagala bayamba buyambi muguddewo nteekateeka KF Media eno maddensa tugulewo enteekateeka tusonde ssente zino nze ngenda kubisamu emirundi egi muziriwa abadde ayagala jampa emu ngenda muwa 3 tonyize bunyize abadde ayagala essimu emu ngenda muwa 3 okitegedde kooti lweddamu okutuula saba mukama atuwa obusobozi onaagendayo weeyamee nagenda ne jampa n'essimu z'omusajja nga nziguze ne ssente zaabwe kyekibuuzo kiri nti singa ebintu ebyo bibaweebwa olwo kibabavunaanya tetusobola kutunuulira ggwanga nga lyonooneka munyonooneka efaanana bwete mu bintu ebyekiyaye bwe biti byakiyaye yes tebaabibba saidi zonna abantu tunuulira tugabana abantu bakola biki ku issues ennene ezigenda mu maaso mu nsi mu Uganda ku issues ennene tudiscassinga ku mitwalo 23 ne jampa gye babba ku lumbe so n'okukuba bannamawulire anti era omuntu we bamukuba bamuliyirira okitegedde bamuliyirira ze nali ntomeddeko emmotoka y'omusajja awo nga nvuga bwe nti nyingira ekkubo ne mutomera naye bwe namutomera bwe nti nze mwennyini musajja yalemera mu mmotoka ye ng'asirise bw'ati n'akulinda alabe kyenkola ne nvaamu ne mpaakinga eyange ebbali ne nzija ne mugamba sebo muzeeyi I'm sorry naye emmotoka teyonoonese nnyo evuddeko just guard naye waliwo makanika mbadde nkusaba kankukulembera tugende bagizzeeko gwenosasula makanika okitegedde era tetwayogera naye ebigambo ebi naye omusajja bwe era nsibula yanga kale singa abantu bona ku luguudo bakulanga bw'okoze okitegedde because kati ekyo basebo ne bannyabo nze siri nnyo sides mu byabufuzi naye kino ngenda kikola ku lw'obulungi bw'okutaasa ekifaananyi kya Uganda yonna eyawamu tuleme kubanga tutwendinga mu mikutu gya social media gy'ensi yonna n'okuyamba gavumenti abantu obutagibulwa akamailinga tugenda kusonda nsaba Jeno Muhoozi atuyambeko okusonda President Yoweri Kaguta Museveni ogenda kusaba baani Jeno Muhoozi atuyambeko okusonda omuduumizi w'amagye g'eggwanga tusonde ssente za jampa simu n'emitwalo 2 egyasooka egy'omunnamawulire omulala n'emitwalo 32 tubazeebazemu miliyoni nga 2 okitegedde baani bw'oyagala basonde Jeno Muhoozi Kainerugaba ajja tusonderako ne Honorable Kyagulanyi ajja tusonderako abo ababiri Kasabajja ne batusonderako kino ekintu kano kadiiro kagenda kwanguwa tuzeeyo jampa z'abendi omwana w'abendi bamute adde mu famire ye kansabe bakuteeke mu kamera we koyogera abagenda okusonda ani gwogambye ani nani Jeno Muhoozi Kainerugaba ne principal Kyagulanyi Robert Sentamu n'abo bagezi ba NUP abalala nga nange mwendi tusonde jampa ne President Museveni bonna basonde because nga tetukikola ku lwa byabufuzi basasulire Edi Mutwe bye yayonoona tetukikola nga tukikola ku lwa byabufuzi ku lwa bulungi bwa ggwanga lyaffe bwe lutatrendinga nnyo ng'eggwanga eritali mu nfuga y'amateeka okategedde bulungi nkategedde abatulaba mwenna tubeebaza twongera okuba nti tubategeeza ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga bye tugenda mu maaso n'okubaganyako ebirowoozo era nga njagala ensonga ya Edi Mutwe ndowooza seeka tugera tugikomezaawo kubanga twabadde tukyali awo olunaku lwe lumu palamenti neyingira mu byafaayo eya Uganda yayisizza ennongoosereza mu tteeka ly'amagye ne baddiza kkooti y'amagye obuyinza okukozesa omuntu wa bulijjo
singa anaasangibwa n'ebyokulwanyisa ebyambalo by'amagye oba ekyambalo kyonna ekyamagye nga kiriko akabonero ebyalangi tebabifuddeko nti kati oba ba NUP nga babadde babazoganya oyambadde simanyi red top biki ne kasita kibaako badge nga ya UPDF oba oyina okugenda mu kooti ey'amagye n'emisango emirala egyefaananyizaako bweki kooti eno okugiddiza obuyinza kitegeeza ki eri Uganda munaddala nga tugenda mu kalulu obuyinza badde bulina bubadde bwagigibwako nedda obuyinza badde bulina kweri abalamuzi abasooka okukola judgment eyasooka be bagikola obubi kooti bali balina kugizzaayo wali kukagwa Vincent Yonti eyali amyuka Koni bwe bamukwata wamulabako ku kooti ya Buganda Road bano abayeekera ba ADF abawere nemba n'emisango otero balabako ku kooti ya Buganda Road eno eya court martial zino ezaffe eza bulijjo ezaffe eza bulijjo lwaki gundi ono mulabayo gundi ani oyo yali akulira abayeekera ba ADF Jamil mukulu mulaba bamuleeta mu ya bulijjo bamwozeseza emyaka emeka giwera kati gigenda mu 15 gisoba mu 10 kaakati kino ekintu kyangu kyakutegeera yadde nga abakikoze Honorable Jimmy Lwanga Honorable Mbwate Kamwa njogera kati kubange bemmanyi Jimmy Lwanga mpozi w'enjeru Mbwate Kamwa w'Entebe njogera ku babaka abasigadde mu parliament nalabye Jimmy Lwanga Mbwate Kamwa Salabe bayasigaddeyo Muhammad Nsereko nalabye Juliet Kakando Masaka nga ayomba ayagala kutuga Joel Ssenyonyi lwaki otuganye oduyisa lwaki otuganye okubeerayo eri kazigwa oba kazi lino babirisi bagomesi lisibiramu biki because omuntu wagamba nti muveeyo mutugende tufulume byasibiramu ebimeretero alabika asibiramu obusanke omuntu wagamba nti muveeyo bakitegedde tugende oli wadde mbokola ki okugaana Jimmy Lwanga bwe yasigaddeeyo n'atuula n'aliisa yavuddeko ki yayombyeko kakati gwe likyala gwe lino Masaka lino lyani eri Masaka City Juliet Kakande oba terina bubezi mpisa lyakulirawa naye abawa ndowooza togiweera wano mu lukubo tebateesezaawo endowooza yabadde ina kusigala ku fulo wali era ababadde n'endowooza gye basuubira nti esobola ogenda ku fulo ya parliament basigaddeyo Honorable Nsereko yasigaddeyo Jimmy Lwanga yasigaddeyo okitegedde kalinawo okujja okutuleekaanira nga mu nkuba za parliament osigala nga ku fulo wali okitegeera so naye mbagamba nti Uganda ina ekizibu badisikasinga nnyo buli kye bakyusa bwe bati mu constitutional mu discussions ez'enjawulo ekiriwo kyetupaalirako nakyogera ne luli kyetupaalirako tugenda nakiriwo naye Abaganda bagamba gyotega amaggwa gye bakuza odduka bakuza eri mu kaseera katono nnyo ke nkugambye emyaka si mingi abayisizza etteeka ery'amagye eryo nga bamba baka parliament bateeka okugendako mu kooti martial I'm telling you tobanga seeka wafuusa abamu bajja kuba ba minister mulanzi yes abamu bagenda kuba ba minister abamu bajja kuba ba honorable abamu bajja kuba permanent secretary mu myaka 10 gyokka okuva kati tujja balaba mu kooti martial abaliisiza yes tobatiisiza seeka sikutiisa tiisa anti mu nsi yonna bwe bibeera abakulembeze bangi abakola ebintu ngalabanga akola okwedefendinga okwetaasa okutaasa embeera eriwo okitegedde ne bukeera ku makya nga ye yali muki tokolimye museeka akose kukolima oyogera mazima zendi seeka bwe kiri because gosubira obudde tebugenda kuziba bugenda kuziba nga bwe bukya abadde mu 2025 tuyingire 240 mu myaka 10 okuva kati mu myaka 10 okuva kati mashe balinzi mubamu kuba abadde mu parliament nga baliyisa Jacob Bothi mugenda mu kooti martial because bye bakoze ebiririgo bingi niate kati era n'abamu boolaba abatayiza ekintu kyabwe kireme kuyiika tebatayiza nti baagala nnyo Uganda ey'enkya batayiza lw'ebyo bye bakoze eki bye bavumbagatidde bati n'ebikiseera kigera tuuka bibaabikire okitegedde ne bo balimenti okubeera n'ebyokulwanyisa kubanga bannamagye nga bagenda kwangala myaka gya Musa 9 naye baba nga bagenda kwangala ejyaffe 75 ku 75 egy'obukulu bagenda mu kooti martial
oba baagala oba tebakola ki. So kati ekituwa amawanga ga Africa okulowooza nti temu discussinga mulekerawo okukolanga ennongosereza mu ssemateeka olw'embeera y'ebyobufuzi eriwo. Mukolenga ennongosereza mu ssemateeka olwa Uganda wagyekola ki wagyegenda. Okitegedde? So kati nze nabaddewo nendaba byonna ebyadde bigenda mu maaso. By the way ndi musanyufu neki olwekyo ekyakoleddwa neteeka okuyita because nze njagala nnyo okusanyukirako abasanyufu. kati oli musanyufu olw'etteeka lya UPDF okuyita because abaliisiza liteekwa obbalya. kati gwe ki ekikusanyusaawo nga ligenda bbalya ligenda because kitegeeza essanyu lyo likiina. nze olaba ennyambala gye nyambala nditeeka ddi ennyota za UPDF ku kanzu zange era tujja ziteeka kakati abo bizibu bijja bbalya because nalabye eyali ayogera ekitongole kya ISO Charles Twine ennaku zino bamunoonya talabika yabula kigambibwa bamuwamba waliwo abamuwamba naye Twine nga ddala gwe bawamba ensi eno gwe Katonda mulaba edduka. kakati abanyumba ya Charles Twine nabo kati basanyufu naye bali mu nnaku ennaku ng'evaawa bali mu nnaku evaawa omuntu waabwe bamunoonya talabika eyo si nnaku. Charles Twine yawambibwa tebamanyi gy'ali gwe Katonda babiveka nkubuulire mu bintu by'okolanga kati awo essanyu libavaawo mu bintu anti talabika taata waabwe amisinga mu bintu by'okolanga tovanga Katonda because ebintu bya Katonda bikolanga bw'aba akoze eki bw'abeera ayagadde teri alagira wakeera kumakya nti bukati buzibe kagugwerya kagugwenywa nkirekeraawo. oyo omusajja yayogereranga ekitongole ekyo ngoyinza ogamba teri kisobola mutuukako mu nsi. Okitegeera? Kati naawe ogamba nti Kalyonsomino alyose n'abafamire ye balabe famire z'abantu abawambibwa lyeryo essanyu ssebo lye babeera bafiiringa. Nendowooza alina waali jasinga balina bye bamubuuza bw'aba alina waali katumusabire Mungu amusaasire azuuke ne famire ye esobole okuddamu omulabako. Kikyolaba ekiri mu kkooti y'amagye kiri ekyavudde mu paalamenti kino eky'okuyisa etteeka kikyolaba ekiyinza okuvaamu ng'oggyeko kino kyogambye nti nabo balinde lijja bakolako naye eri bannayuganda bonna generali ligenda balabisa ligenda alabisa nnyo gavumenti. By the way, President Museveni mu bintu ebimu mumanyi tatera nnyo okufiira mu firimu. President Museveni alina ekizibu ye nange mumanyi Eva abeera ku side mpanguzi alina ekizibu nti omuntu asooka n'ajja n'aleeta ekintu naye ate kasita alabanga waliwo abamusuulayo ate mmwe baawaayo tekikwewuunyisaako yadde n'omulundi n'ogu. kati wano alina be yawaddeyo baliwa bajimirwanga baawedde abo baawedde batya nkyogere ku kamera kuno baawedde batya Jimirwanga n'amala ddamu n'awangula akalulu k'enjeru njeru municipality toddangamu okumpita ku mukutu gwa media gonna. kino kye yakoze kye kimusuula nja kusiiba ennaku 7 nga tolya nga sirya lwaki weebonereza bwoti anti nkugamba nga neebonereza ku lw'abatuuze b'enjeru njeru municipality tejimirwanga ze munawangulayo tasobola ono by the way ono mbwa tekamwa ow'entebe mama wange omanyi abeera Ntebe mama wange yali muwagizi we nnyo nga yaddira waakolera nga yateekawo ekipande kinene nnyo ekyoyo mbwa tekamwa ayi nagenda ne mubuuza ekipande ky'omusajja wakiteekawa n'aŋŋamba olaba enkoni yange eyo ninze kasajja yakole kalijja okunsaba akalulu kati mulimu abantu nga bo ne malayika yamala ddo bawanduukula mu kifaananyi mu kitabo ky'abatuukirivu ne Muhammad Nsereko yabaddeyo owa Kampala ebya Muhammad Nsereko nze munabyafuzi atategeereka nnyo simuwa nnyo budde. Kaakati mulimu ababaka ba paalamenti nga malayika zaamala ddo basunsula kali sekategedde mu kitabo ky'abatuukirivu nga bo baavaamu. Muhammad Nsereko tategeerekeka wakati nnaku zino ne b'omubuuza byagoba naye yennyini ndeyo teyetegeera. Naye mu regimu abantu ng'abo babeerayo ye ng'ali awo ate baba balungi
bazanya kiya bakiya abeere eno bwakuba endere bwoti nemuga nti ye mutuufu amala batomeza kati aba Muhammad Nsereko naye mbadde ku bano bebasunsudde ne babajja mu kitabo ky'abatuukirivu Gimerwanga Mbate Kamwa ow'Entebe Mathias Mpuuga Abedi Bwanika Juliet Kakande abo ne boogenda mu library ya Katonda amanya gabe tegakyaliyo bagadirifinze singa na wano tetukyabalaba Katonda tayagala abantu balimba bayaaye Katonda tayagala abantu bayaaye boyogeddeko bayaaye omuntu olabira nti muyaaye ye muntu ayogera ekigambo olwaleero enkya n'akikyusa okitegedde kaakati ffe mu Busiraamu batugamba lwana entalo zonna naye tolwananga olutalo olw'olulimi olutalo lw'olulimi luzibu nnyo lutya anti olulimi lukuwaayo olwerabira nti lwe lwayogedde ndi kati ndi wannoopu okitegedde ate nkyera n'oyogera bya ne waayi nze nagamba mukwano gwange oli simanyi obubaka wabumuwa ow'e Masaka Twaha Kagabo kozi omugambo okimanyi Twaha Kagabo ayinza okuyingira eggulu olw'okwogera amazima nti Munuupu yavaayo n'addamu NRM Twaha Kagabo agenda kuyingira eggulu ate yavamu NRM n'ajja mu Nuupu ebyo sibirondoola Twaha Kagabo agenda kuyingira eggulu olw'ekyo kye yakola ate bw'anaayingira bw'ati yagenda okukuuma omulyango tajja kukkiriza Mpuuga na banne kuyingira Twaha Kagabo ajja bafiirako kati kyogamba oyagala ne bano abakake bakkirize because Bampuuga babere b'amazima zani okukuta kera ku makya obeere w'amazima ogenda nti nze bannaye nkolagana n'omusajja kuba ensi tegitenda kyegenda kuvuna tebagenda kyebagenda kukola naye kati muzze ku munnammwe eyabatuusa muli mumuvuma ku makya kawungeezi mufaaki abantu babajajinga bubi mwe mulaba nga bwe nti kikosa abamawulire nti abantu basanyufu nze mbeerayo ku gulawundi eyo bajja kukuba abasajja abo abamakooti emiggo so kakati mandi ga President Museveni nti bwe katali Algeria eteeka ayinza obutali sayininga ng'ate ayagala naye liyite yabadde ayagala ndabye ne General Muhoozi CDF yavuddeyo n'agamba nti ayozaayoza Parliament yena ekizibu kyalina apapamukko yadde oluusi ebintu byabikwata bwate naye tokubaganyanga ebirowoozo ku mwana nti ye musika nga kitaawe tannafa tolingizanga mu kiraamu kya mukulu kati waliwo abaalingiza bwano bulina olugezigezi akana ne bekabeera ku kyalo nga tekalina mpisa kavuma kalwana n'ono kalwana n'oli temukamaliangako budde muddoke waani ne sayini zonna ziraga mboki nti ono ye musika ffe mu Busiraamu tumala kusoma kiraamu the reason why tetuziika muntu nga tetunaba kusoma kiraamu kye ontegedde abaali wali mu ddiiro ekiraamu kye kitukkiriza okuziika omufo jamuleetera omuntu omu amunaazi nga yali yamugoba nti oyo talinnyanga ku mulambo agende mu ggulu n'obusungu kati tulina okusooka okukisoma baani abanaanaaza baani be yalaama okumuteeka mu kabbuli baani be yalaama okumusaalira wakitegedde abasamize bajja kujja bamusaalire nga yabagaana ne Uganda okufuna omukulembeze omulala tumala kusoma kiraamu mulina kumala kulinda mina either ku bibiri waliwo taata asobola okutuuza abasajja abakulu mu kika nabaga nti bwe mbanga nfudde Kagogo ye musika wange ne wabeerawo taata afanga ekiraamu yakikola okitegedde naye nga kirina kusomebwa nga amaze kukola ki nga amaze kufa lwaki ogamba nti muzeeyi ayinza obutasayininga tteeka lino anti nakugambye nti alina ekirungi kimu ye kasita alaba nga agenda kugwayo yenna bayinzawo kino kankibagambe oba mukyagala mukirabe Museveni ye muntu atakola nsobi 3 mulundi gumu ayina ze yakola nyingi naye takola nsobi 3 mulundi gumu okuleka nga Museveni gwe mmanyi si yooli ng'ennaku zino bamucupudde naye bw'aba yooli alingiza nnyo kasita alaba nga kigenda kuleeta obuzibu ojja genda okola nga abagambye nti bagwe ekituufu mwalireese naye likyali limu ebiruumira bingi balizeeyo musooke mugende mulitereeze wayitewo emyezi emirala 6 n'akalulu kaggwe
Kweli? Yes. Kino bwe kinatuukirira kisobokera tujja kwongera okitegeeza bannayuganda nti Seeka yakyogerako. Bwe kinaba tekituukiridde nga tumanya nti kati Uganda buli alina okuzuuka ku makya osoma sapule buli alina okuzuuka ku makya olina okusoma sapule. Kati ffe abasiraamu ne tusoma dhikaari, tuziyita dhikaari oba kalaadi buli ku makya era ekyo nja kujja mpe order nga lwaki tukole ekyo nga teeka nga lwaki because awo ensi egenda kuba emaze okugenda ku musingi omubi ennyo. Singa Museveni anaasayininga etteeka eri, bw'anaasayininga etteeka eri Uganda egenda kuba emaze okuva ku musingi gwe tugirabira ng'egenze ku musingi omubi ennyo okugenda mu byafaayo bya myaka 10. bwe tuba nga tuli ku nsonga y'ennongoosereza mu tteeka ly'amagye twalabye Joel Ssennyonyi yakulembeddemu ababaka ba opposition bonna ne bafuluma. Gulo limu nga tebannaba kugenda mu paalamenti yali alayidde nti kakibe ki tebagenda kufuluma paalamenti nga bulijjo bwe bakikola. Kiki ekyamubagudde ataatuuka ali ebigambo bye? Joel musajja mugezi. Bwe ababagamba mu tetugendayo n'ababadde bakukutana NRM badde bajagamba tetwagenze kuba musajja yatuganye. Bayinza musajja gwe kumbe ekyo asulawa. Joel asulawa. Manyi nti mubaka w'ennakawa. Mumpe obubaka buno mwagala nyagenda mwene kudduwa. Joel yeetaaga edduwa. Ssennyonyi bannaddiini bonna beetaaga okusabira oyo omwana olw'obugezi bw'alina. Nze kankubuulire nze ekika kyonna okubeeramu abantu 100 mbeera ne bajjowero 3. Lwaki? Yes. Because simanyi ani omwana ono bamugezi agajjawa because abakugamba tetusazeewo tetugenda genda singa kadugo baliko go bavuma. Ate era abamuvumye nawali ng'agambye fenna tugende. Abamuvumye be babadde basaana omuvuma kati Juliet Kakanda akyalina kyavuma Jowero. Kiki kyatamuvumangako? Ne bafuutu soja bamuyisizaamu eggaali. Erisajja eriwe muzi ku kyalo. Bwe lijja eriwe muli akulumbe nga mugamba nti leero liwe mudde nnyo lwokuba teriwe mulidde ku mbaga. Kakati awali omulema tofunyirawo olugalo Seeka. Ono kiyakoze era alina be yaleseeyo. Era yo omulaba bwe yagambye omutugende n'akulembera obudde atunula emabega. Kamando we bw'alina okukola alabe mbuzi kyesigala ng'ewalira era twagenze okulaba embuzi gye bayita wange eri bweti naye kaakati eyongedde kweteba kati 5-0. Ab'enjeru singa lwanga tebakyamukiriza yadde okuziika emmese. Yes. Because ekitundu ekyo bamusindika mu paalamenti kuteesa si kufulumayo. Ekitundu ekyo n'ako kabadde kabonero kamu ku bubonero obuteese ennyo. Yes. Omwe muyina ekizibu. Mumanyi nti omuntu akuba ennyendere yateesa. Joel Ssennyonyi yatugambye tebagenda kufuluma. Balina okubeerawo balemese. Yagambye tetugenda tugenda genda. Naye tetugenda kufuluma kubalekera mwaganya kuyisa kukola bye baagala. Ate nga tebannaba nakuleeta tteeka n'agamba ffe okusinziira ku kino na kino bye mwayiseemu tetukkaanya nabyo tugenze. Kaakati singa teyagenze kimufuula mugezi ekyo. Singa teyagenze rules ne procedures ebyakoleddwa ku gundi ku order paper yabadde anabitegeera atya. Kakati gwe tokimanyi bwe yatuuse bw'ati ku mmeeza yasanze order paper bagikoze eki bagitaddeko n'agiyisaamu amaaso n'agamba nebiri wano si bye tukkaanyizaako bane mujja tugende kaba kugenda order paper tebagikusanza wuwo. Okategedde ge magezi gali gogeddeko order paper nkugamba abe butagenda nti order paper tebagikusanza mu motoka yo oba waka era bwe yatuuse bwali n'atuula n'agisikayo n'asooka akola ki n'atunulamu bwati ndowooza olabye okwadde okuwanyisiganya ebigambo okwalabye noono omulaalo naye nabbanja naye bannaye nze Museveni naaba olumu olimbamu olimu olimbamu because prime minister yabeera akulira ab'ebitiibwa mu ggwanga. Okitegedde tolina kubeera mu paalamenti nga weetala bwodde eno bw'okuba omuntu obubegabega bw'ogira bw'oti by the way era mikwano gyaffe abaliko ba prime minister ow'ekitiibwa ennyo John Patrick Amama Mbabazi ow'ekitiibwa ennyo smart Dr. Ndugu Ruhakana Rugunda Omunyoro bwe balaba prime minister aliko ku TV
nobagamba nti nkyangena baza ko kya prime minister bayinza obutakkiriza. Yes, kuba kyenali manyi ku basajja abo mungu abasasi ne bali smart. Kati prime minister judgment yo yeyina okusembangayo. Okitegedde? Beera olinde okitegeera osome embeera yonna unayogera kino yogere kati ojjenga agenda omutabaganya ono si bwakola because gwe government business ono si bwakola ani yabadde agala kubiriza lukiiko eggulo madam speaker amwegayirira honorable prime minister wanange sit down kati era ndowooza n'Anita Mongo yagenda nemutuwaona kino kyemwampa abatulaba bonna tugenda maaso n'okwogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Eyo nnyumba ya kitiibwa naddala ebiri mu parliament. Oba tosobola kugumiikiriza yadde ekintu kikulumye nnyo guma honorable prime minister guma nyakati okimanyi nti n'abamu kubasinza okuwa Joel Ssenyonyi tutumu ye honorable Nabbanja atya because Joel buli watega ekitimba bakiyita ekigu Nabbanja akigwamu oba ayagala ne bakitegera ku mulyango ayina okigwamu ge magezi genagenda nti omwana ono bwe yamanya nti erisiinaayo namba oba ye fuutusu yakulembera bafuutusoja honorable Nabbanja ndowooza kubanga Joel bwamanya nti erisiinaayo numbers n'obuyinza si buyina okitegeera kati ye kyakola ateeka kinyeebwa ku mpiso asinga omululu gwekola ki gwakwasa emirundi gye yakakwasa Nabbanja mu mwezi guno togibala nagibala nga tumbawumba ensonga ya Ssenyonyi okukunga abako okufuluma ekyo kyeyakoze mu dictatorship gundi nkola erwana nnyo because nalabye Juliet Kakande yabadde n'ensonga sirikayo muveekoyo yabadde n'ensonga muveeko goli munamawulire kati abantu gwe bakiririzaamu ensonga kinjagala nzijayo neya Kakande ate mulimu abantu okitegeera bw'osanga pastor father oba seeka ng'awabula sitaani ng'amuwabula oyo omanya akola ne sitaani kati tokkiriza kukola na sitaani leeta ensonga endala abamu ku bannayuganda bagambye Ssenyonyi yabuzaabuzizza ensi tebaamutegedde gwe wamutegedde kiyakoze bw'ogamba nti baliko ababalagira bayise kino babeeko kye bayisaawo mwe ne mugamba ffe tugende tukiwagire emintu tukiwakanye ate gwe eddakiika emu ne weefuula nga tolina n'omu gwe weebuuzizzaako bakiwakanyiza nnyo awo oba oli mu kulwanyisa dikiteeta bakiwakanyiza nnyo kankubulire ne Ssenyonyi yali bayafuusa dikiteeta mu ndaba y'ebintu mu revolution bano abaana gye bayayaanira gwokimanyi walabako ku lutalo lwa Germany East Germany ne West Germany East Germany ne West Germany abasajja Abagermany abaali mu East kye basooka okukola bakola defiance bali abaali mu West nga baagala bano Abagermany bayimbe babaira nga bakola emikolo naki bayimbe nga luyimba lwa ggwanga olwabwe teriyo kyamenya abantu abaali mu East Germany omukolo gumu kwe baali bwe baateekayo oluyimba lw'eggwanga abantu bonna aba West baasigala abaali batudde baafukamira abaali bafukamidde ne beebaka ku ttaka era abantu bangi baafa nnyawo yali kamanda n'agamba kuba amasasi kikino kye bakoze kati defiance mu revolution nene nnyo esinga n'emmundu okitegedde kati bano abasajja aba Joel Ssenyonyi kye balina okukola balina kuba nti bali defiant anytime okitegeera olaba nakino ekyokugamba nti bayiva ekyo saamuwagidde honorable Joel kwe kugenda mu kooti kyembadde nzijjako togenda tomala budde wavudde mu parliament ng'ogamba President Museveni yaguliridde bano bayise kyayagala ogenda mu kooti gy'alondera abawagizi anaafunayo obwenkanya tomala budde era nze kendi bwe nkusanga ogenze mu kooti gwe ssebo tomala budde because ebimu ku bye nalabye nti bannayuganda bategedde sayidi yaabwe kati buli lunaku olukya bannansi bategera wagye bakola ki wagye bagwa okitegeera kati ogenda mu kooti abalamuzi abaliyo kitawo si abalonda tekuli mwannyoko bonna professionals zaabwe zonna bazisuula abalamuzi b'ensi zonna ezikuza America Germany nawa okimanyi nti mu mawanga ago gy'osanga omulamuzi omwavu
agaliwo amawanga agakuze kawere South Africa sango mulamuzi nga mwavu nga lwazi atambulira because lwakuba teri nguzi anti obulamuzi si mulimu buweereza kale ate bano bawalamuzi bano kye basooka okukola olusomo obwa looya bwati bwe pa teri looya wawana yagala tambulira ku boda naye waliwo gwe nalaba bamusulira ebintu wabweru wano yali alooni yabba sente z'abanne mu bbanka yali apangisa tekiriyo sente za renti ne zimubula yalabika yali mwaka mulamba ne bamugoba emirimu gyamubula yabulwa banyaga kati abawaana abalamuzi ne balooya bona kye basookerako kumanya nti kati kemaze okusoma kino obwavu bukoze eki obwavu buwedde so kati togenda yole togenda mu kooti abireke ebbanga lyogenda okumala ng'ogenda mu kooti mugende ku ground musomese abantu amakulu agali muki mu tteeka lino eryayisiddwa sente bazimalire mukwate sente aba opposition muyiseewo ka budget akatonotono mungu oba abawadde sente kati buli mubaka wa parliament agende mu constituency ye nga ekizibu kye balina nabo baleekaanira nnyo waggulu baana ababaka ba opposition ndeno kuleekaana buleekaanyi baleekaana yes babeera boogera no bye balabe mugende ku ground gye bateeseza bayirawo olaba kasaba nagenda ku ground ne basomesa abantu ne babakyajinga bulungi bano bajimirwanga bagendagenda banoonya akalulu bajimirwanga ajja kuddiza amakooti mu kaveera nga bamwambudde abatulaba twagala okuwumbawumba oyogedde ku kya ssente nti bagende bafune ka bajeti akasaamusaamu ate gye babadde bagenda okujja bajeti nalabye balinnyeeyo mukutu baaguzibye ekibiina ekitali mu ipod ekigenda kuddamu kuba ssente mu gavumenti banyiga ono agonde ani Bobi Wine n'abanuupu yagaana okugenda mu ipod because President Museveni azze afuga ebibiina bye by'obufuzi nga ye yafuukanga mukyala oba nkigeraageranye ntya omukyala Nakapancha omumanyi omuyombiyombi ku kyalo naluwali lwe bagenda omwanjula teri amusinga mpisa kati President Museveni ebibiina bye by'obufuzi azze abifuga bw'atyo nti tosobola kugamba nti omusajja talina democracy alinyirira eddembe ly'obuntu naye ng'ate oli mu ipod ne sente azikuwa ezikola emirimu gyo Kyagulanyi kye yalengera ate kati bakitongoza kitongole kiramba ate kakati nese buli ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti buli wekitajja ku kwegattako bali abazungu gye musabiriza tulina kyogenda bagamba Kyagulanyi poliisi gye yajja nayo ng'agamba tekagenda akwate ku mikwesekwese egireeta ssente mu gavumenti ya NRM abantu economy bw'enaakola ki bw'enakka abantu ne baavuwala nga banyiigira ono akakodyo ka kigezi ate banaamunyigira batya ng'agabayiza PDM ate agenda zigaba mpaka ddi nereera agaba anti zijja kuggwawo because kati mu budget kankubalira enguudo ezibadde za World Bank nga World Bank yabajjako ssente bakitegedde tandikira ku luno lwennyini olwa Jinja Expressway ono luyita ku ssaawa ya kwiri tewalaba nga bwe baakoma ogende ku luno olwafu olwa Mpigi Expressway we lwakoma n'ebimotoka oba biri luddawa ogende gye nabadde n'ekyenjojo kyegeegwa mu Bende Road olwo baakalakata ne bakola kati World Bank bwe kujjako ssente gyo n'emirimu ne gigootana bwe giti ye nga pulezidenti afuze emyaka 4 ekintu Kyagulanyi kyakola akimanya obunene obukirimu nezinaggwawo nga nalabye PDM bagiwadde trillion ku PDM saagala obeere musajja wa mululu awulya nga basiika ewagundi eno ne yeeswanta kakati ennyaanya z'ogenda okulima gwe ow'emubende ku kkubo nga bwe nalirabye ogenda zitundawa zinaayitawa mu butale aŋŋamba zinaayitawo tuuka mu butale okitegedde kati ono Kyagulanyi kyakugamba nti kankwate wali ensulo okitegeera bwe tunenkanankana omusajja ono anaatuuka kiranga naye nga mpaamu katiibwa kakati ono lino etteeka tebaalikoze nti ebibiina by'obufuzi bibadde gyebiri mu ipod ebbanga lyonna kati nuupu neegaana ne baga tumuyingizeeyo lwampaka because nuupu okuyingira mu ipod NRM yeefunamu kagogo obadde otya kyekigitta yes efune ku masanyalaze badona lwe bongera okumuwa ssente kwagamba NRM yagala kufuna ku masanyalaze ge boogera ag'ebyensimbi aga Bobi Wine yes ate munanga abantu tebakimanyi nali ne muganda wange kungu n'agamba akasajja kalina amaanyi akasajja kati NRM yakiwulidde ng'abaagala kumaanyi yagala ku masanyalaze gano mukitegedde because mu financial years zino zonna ezeziyita
bali abasajja abakuwa ssente eziyimiriza ebibiina by'ebyobufuzi mu ggwanga lyo bakusaba accountability buli mwaka. Kati bagenda okola accountability gy'oleeta nga yiyo wekka. Bakugamba abalala weya baluwa kitegeeza batugamba nti otulugunya eddembe ly'obuntu teririyo bituufu wotukire n'obutabawa ssente okitegeera. Kati omuzungu etogenda muga nti abaazira nedda kino mazungu tekikola baazira for what lwaki babaira n'ensonga. Kakati kwekulaba bano ababaka baabo abangungu awo abangu b'emyoyo mu nkolere yaawo akateeka tukolemu ennengosereza bano aba NUP tubateekemu omugwa mu bulago tubaleeterwa mpaka muki bwe bajja bwe bati NRM ebe winners. Yes, era NUP kasita yegattamu iPod bweti Museveni ng'ateekateeka 223 mugumu. Abatulaba twagala tuwumbewumbe olunaku olwaleero kubanga ensonga nnyingi naye tujja kuddamu omulundi omulala nate. Seeka oyina akaterekeka kakati ekisookera ddala njagala kubeebaza bannayuganda. Ennaku zino ebintu bingi bitambula naye mbeera ku social media okwo olumu nga nfunye ku budde netunuulira ebintu negamba ensi eragawa. Njagala kumaliriza nga nkuba omulanga naye tegukungula eri ebitongole byonna ebyo byokwerinda. Mukama waffe mukwano gwaffe Jeno Muhoozi Kainerugaba bayiva omusajja omwagalako ekintu kimali silent. Si wa bigambo bingi kyetwasomako silent bana simanyi lwaki oyogerako ekyo naye ennaku zino ensi emusonzeemu nnyo ki ennwe ku bino ebigenda mu maaso. Bw'ogattako byateekateeka ku mikutu oluusi ne kirowoozesa abantu nti byandiba nga byebamulowoozesa biki bituufu. Naye mbadde mbasaba bajjukiza nti bannayuganda tebalina kye batabawadde. Ekimu ku bye nalaba yagamba Bobby yaddako mulimu ekitasoboka ka Bobby mulimu ekitasoboka by that erinnya eryo linsesa nnyo. Omanyi Jeno Muhoozi oyo omulaba yategedde bakiraaya nti okitegedde bakiraaya nti byebaagala ate ne bw'obeera nga munnamawulire otegeranga nnyo bakiraaya nti bo content ki gwe bakola ki gwe baagala. Kati yategedde bakiraaya nti gw'osira omugamba nti gwe ka Bobby tamanyi nti wakitiibwa okitegeera akimanyi bulungi nti Bobby wakitiibwa akimanyi ye namba 2 mu ggwanga. Akimanyi bulungi nti enamba ezi ani Bobby Wine muki mu ggwanga. By the way badde okimanyi nti eggwanga lino lifugibwa abantu 3. manyi omu manyi amasiga goyogera bagali amasiga g'abayaayi. Lino eggwanga lifugibwa abantu aba ani nani lifugibwa Yoweri Kaguta Museveni tibuhawe ayinako ekiwayi kye ye mukulembeze w'eggwanga n'ameemu ayinako ekiwayi ku ggwanga Uganda kyafuga afuga Uganda yonna ayinako ekiwayi kyafuga. Bobby Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ayinako ekiwayi cameraman abantu balageseeka nga bagamba eggwanga lino era ekiwayi anti sooka olindeko ekiwayi Kyagulanyi kyafuga sawa mmeka ziri 8 kati ekiwayi Kyagulanyi kyafuga nakati saawa eno goli munnamawulire genda ekavula okirabe bafutu soja batudde ekavule kati wenyogerera bafuga abo abaliyo ayina ekiwayi okitegedde tiimu ye abannamagye be cabinet minister bani bali awo bakoze eki batudde badiscussinga badde manyi ogamba nti afuga bannayuganda bonna buli LC eri mu Uganda muno Kyagulanyi ayinamu gwafuga gwe yalondayo ng'omukulembeze w'ekibiina baku ebyo kubanga buli LC eri mu ggwanga muno yafunamu akalulu. Kaakati omukulembeze ow'okubiri mu kubuulire teyalayira omukulembeze owokusatu mu kubuulire bamuyita Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Abo abantu 3 be bayinza okuvaako abantu 10 ne bafa mu seconds 2. abo abantu 3 bokaaba President Museveni abalala tuli nonsense Bobby Wine ne Kabaka. Yes, lwaki ogamba nti be basobola okuvuga President Museveni afuga eggwanga lino Bobby Wine eggwanga lino alifuga. Owookusatu ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri. Okategedde ako ate bakategeere bulungi maye abantu bano ku social media pappapa okitegedde because abo abantu 3
be bayinza mu ddakiika 10 tolanga tuli wano abantu abo abasatu n'obakolako ensobi bano abantu basatu oyinza okulemera okutambula okuva notuuka eNateete ate Mpuuga tulinawo abalala Mpuuga Honorable Mpuuga tulina Honorable Abed Bwanika tulina Juliet Kakande Nembwate Kamwa Besigye tulina bangi lwaki bo abamanyiddwa bangi naye abafuga ngambye basatu yenjawulo eriwo katagedde nawe omanyiddwa ssebo kati nsi ekumanyi nyina ginabadde awo jjo nangamba omwana oyo munamawulire gobeera naye ngaamu abuuza bulungi kakati naawe ensi ekumanyi naye toli mufuzi nange kati abamanyiddwa bangi mu Uganda naye abafuga bali aba era bano abasatu kasita okwatako omu ate kino muhoozi oyo afuga magye tafuga ggwanga afuga magye ate ga amagye malungi amagye galinga misambwa amagye galinga musambwa omusambwa kyokera ku makya kyogulagira abaali baguze ku mayembe ejjembe kyokera ku makya kyogula okimaite ejjembe oyinza odiragira liri omwana wo ne limulya kati ga amagye tegakute by the way ndabe ennaku zino abantu abatiitiize nnyo bwe bati kakati amagye omwana agakozesa bubi ga amagye malungi kuba gabeerawo awo okiraba ne bukera ku magye gavumenti ya Museveni neekola kushinga bweti Jeno Muhoozi yali baddemu basatu abo tulinayo Jeno Sale abo bamanyiddwa nesi bafuzi ensi ebamanyi naye olwalira abasatu abo booleeta nibo bakera ku makya omunaafa teri yadde enkoko egaana okulya emmere era Uganda esigala ekola ki naddala nga bafudde bulwadde oba bulwadde oba buki ffenna tusigala tulya ki nibano kati naye bano abasatu bano kyokka Bobi Wine Katonda kyogerako sikyakireeta singa akola ekyo kyogambye abantu tebalya alowa gwe mwegala okumanya nti be bafuga singa Jeno Muhoozi atuyamba buyambi nakitukolera nga atagenderedde nga bwe yagambye nti agenda kulagira bamukwate amukwate olwo lwajja okumanya gwe by the end oliko digitereke amukwate ojja kunkubira essimu ngambe nti kati bakutte ku mukulembeze mwenna abatulaba katubasiibulire wano